Baade bagenda n'okuziika nga ziri piki bbiri nga zigoberegana. Emmotoka zibadde zijja bbiri era zidroni bbiri nga ziva Mityana zigenda Kampala. Emu neeyagala eteme ginne waayo wali mu kagalo gitema n'akuba abaana ba booda babiri naye omuli yagenze abadde ku booda eyo yetafudde naye bano bataano ne bafiirawo. Akabenje ak'amaanyi kagudde mu kabuga k'e Buyala ekiri ku luguudo oludda e Mityana. Takisi ekika kya drone number UBM 300Y ebadde eva Mityana ng'edda Kampala bw'esaabadde pikipiki bbiri okubadde abantu basatu nga babadde bagenda Buwalula mu kuziika ng'abantu bataano okubadde n'omwana ow'emyaka 9 bafiiriddewo. Baade bagenda n'okuziika nga ziri piki bbiri nga zigoberegana. Emmotoka zibadde zijja bbiri era zidroni bbiri nga ziva Mityana zigenda Kampala. Emu neeyagala eteme ginne waayo wali mu kagalo gitema n'akuba abaana ba booda babiri naye omuli yagenze abadde ku booda eyo yetafudde naye bano bataano ne bafiirawo. Omugoba wa takisi abadde awenyuka obuweewo alemereddwa okuweta ekkoona okakana ng'ayingiridde pikipiki zino ng'olumaze okukola akabenje kano ye n'amalamu omusubi ng'akabenje kano kaguddewo ssaawa 5 ez'amakya ga leero ng'emirambo gyonna gisesebbuse nga n'ebitundu ebimu birabiddwako nga biwagamidde mu takisi ebadde evulubanya omusaayi. Abafudde kuliko Mukisa Ttendo, Kakoza Ibra, Kakoza Joseph, Kato Herbert kw'ossa ne Buffalo Junior nga bano basimbudde okuva ku shere y'Ekanyanya boolekere Buwalira gye badde bagenda okuziikirako munnaabwe yafiiriddwa kitaawe. Yafiiriddwa taata we. Ne tukunganya takisi nga bw'omanye ssente ennaku zino zibu. Bwe tufunye abantu betufunye bali ne basiga nga tebalina ssente. Nebagamba oli n'abagamba ninamu amafuta muje tukole ki tugende tuziike bwe tulinnya takisi yaffe tugende kutuuka kyalo kiki Buyala. Bwe tutugende kutuuka Buyala jamu n'atukwatira n'atugamu naye accident eri mu maaso tugenze kutuuka nga banafe bonna bataano babatemedde mbagamba driver yafudde driver gula yafudde n'abadde abasaabaze nabo bonna bafudde. Embeera ebadde ya bunkenke oluvannyuma lwa poliisi okulwawo okugyawo emirambo nga kino kitutte essaawa eziwerera ddala 3 ng'emirambo gikyagaŋŋalamye ebbali w'oluguudo ng'abasirikale abataagadde ku baatuukiriza mannya bategeezezza nti kabangali okuli ey'ebujjuuko n'ey'ebuloba zaafa nga babadde balinda eziva e Kampala zijjewo emirambo gino. Tulina ambulance maybe egenda tuuka naye ebbanga lye bamaze tewali nkyukakyuka n'emwerigo essaawa 3 mubadde muno omuntu abala akyali omulamu bamulese n'afiira wano. Eziwa nene aba trafiki naye tebalina kyebayambye oli afudde bamulaba tubadde wali nga tutika musanyufu abasooseewo waneno naye nga tewali kigenda mu maaso ne bajebuzi bagobawo bantu mbate simanyi muveewo emmotoka ziyitewo. Nze kyeŋŋamba gavumenti etuyambye etya afe ababoda tuve ku kkubo emmotoka mukole kuba n'ebbali w'emmotoka ajula kukulumbayo gy'oli. Tewali mmotoka eddamu ku. Abatuuze bagadde oluguudo nga tebakkiriza mmotoka yonna esala nga basudde ebiti mu luguudo kussa n'okulutulamu wakati era bakira bawereekereza abasirikale b'ebidduka ebisongovu ekibawaliriza okudda ku masimu gaabwe bayite obuyambe. Waliwo omukozi w'ekitongole ekya Red Cross azze n'emmotoka ekika kya Wish atwaliremu emirambo gino wabula abatuuze bakiwakanyizza nga bategeezezza nti baagala kabangaliza poliisi ze ziba zigijjawo era nga kino kireesewo akalippagano k'ebidduka okumala ekiseera. Tazeewo nteekewo emmotoka teekemu abantu bana abakonaganye n'emmotoka ne bannemesa okulaba nti tujjawo abantu bano ku kkubo okubatwala ne bateekawo ekintu ekirala kati ekkubo liggaddwa ate nga twagala okulaba nti tuzza embeera mu nteeko. Oluvannyuma nga ssaawa zikunuukiriza okuwera 8 kabangali 3 okuva e Wakiso ne Kampala zituuse era nga abatuuze balabiddwako nga babayogerera ebisongovu. Abamu ku batambuze ababadde ku ngendo zaabwe bategeezezza nti batataaganyiziddwa nnyo nga twogeddeko n'abamu ku bakungubazi abadde bagenda e Buwalula okuziika. Badde nyina gye ngenda naye kati mu mbeera bw'eti honestly speaking I don't know but we are stuck. I don't know for how long. People are demonstrating so we are stuck. Zika tutugenze ate katuna emirambo ate ogenda oziike tuba tulina kugenda tukole tutereeze nate tubadde tuba kubanga bona abaana bakyalo abasinga baganda baffe bakozi baffe baloratiivu baffe. Emirambo gijjiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago naye ddereeva drone abadde yamazeemu dda omusubi. Nze Aneeti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.